Oman wali ebbula ly'amazzi amazzi mugajja wala nnyo ekibala kiri obutanaaba abantu bano bakimanyi kyemunaaba tetunaaba naye omanyi sheeka muze ebyaddala kuba ate abaami banaaba olimba nze abaami b'Omani balinga banaaba nola mukama ngo yali olugezigezi olwo nga nnaaba omulundi ogwo omukyala balina guno omuze buno obuntu bwe banyookeza obubaani babita bubakulu obwe kati ayinza okukakwata buba oba mubumanyi buno obuntu nga ne bakateekamu amanda nakateekawo wansi nakatogerwa bayambadde naluteekamu bwati omukka ne gumuyitamu weguti naye nga kaba kawoowo benyookeza ekyo kyokunaaba kati nawe wakikoppa nosigala mukwanyookeza bagwanaaba senyokezako oyo watuka okubeera n'omwami we mu buliri nera tanaaba ebyobuliri bibeewo kubanga Munna bizinesi tumbula bizinesi yo ng'olanga naffe wano ku Wonders Just ku ssente ntono ddala olw'ofuna obukadde n'obukadde bwa bakasitoma mulimu kigwokola duulanga naffe tojja kwejjusa nkiddamu tojja kwejjusa okumanya ebisingawo tukubire ku nooti 755 57 44 18 Wonders Just okuyamba guba mutima. Abannayuganda bangi abagenze ku byeyo naddala mu nsi zino eno zetuyita ez'abawalabu ebintu ne bitabatambulira bulungi bangi babakomezaawo munnange nga bafudde olw'ensonga ezimu oba endala bibeerawo nga bibuzaabuza kyokka ate babeera bakomyawo bali abafudde ng'ate tulaba abalina ensi ezo bayitirivu nnyo. Ensonga esingira ddala gye basinga okuwa ya mirimu nti wano Uganda emirimu tegirabika ate nga kituufu naye bwe tulaba ku bali abafunye ebizibu tuba tulowooza oba bayinza okuba nga bayinza okutyamu kale nno ate bo tekibalobera kubanga bakola ki beeyongerayo okutambula okugenda okunoonya ensimbi abasinga bazadde batya abaana baabwe okutambula okugenda okunoonya ensimbi ate abalala abaana bo nga bagamba ekijja kinaakola ki kinajja tutunulidde nnyo side eno ey'okuba nti amawanga gano bantu babi nnyo era abaana abaliyo bayisibwa bubi nnyo naye ate tufunyeyo kwabo abamu abagamba nti nze mu butuufu ebintu bitambulidde bulungi abaffe kiri kitya bo nga ekintu kibatambulidde bulungi ekyeyo bayinza kukinyumyako batya ensi z'abawala bayinza zinyumyako batya abantu abo be bakolamu babanyumyako batya era bo basobodde batya okubeera successful mu ebyo bye bakola kwaniriza nze Nasali era nga tulina omukyala Safa oyinza kuba olinawo omulawako maybe oba oyinza kuba omulawako kukeera nange kozi twabeerako ku family towards Christmas awo twali tugezaako okuwa ku bantu ebyo ebinaabayisa mu nnaku ezo n'omukyalo ono naye nno leero tumuleese atubuulire oba atunyumize emboozi ye Eyekyeyo ye kibadde kitya ye emyaka gy'akoledde okuba nti ali bulungi akikoze atya kusaba nayinga kootu mulabe ate atunyumize ekintu nga bwe kitambudde yabusanyisa okulaba kale nyabo omanyidde Simon wegako mutase tugasinga okwogera naye kale nyabo obulamu bulungi alhamdulillah obulamu bulungi Safa sako babulire nyinza okulekayo n'amanya go ebitiibwa byo nga sibyogeddeeko abantu bannyonnyola eggwani amanya gange nze namotoka Reda Khalid naye nga amanya genkozesa abantu ge basinga okumanya ku social media bannange bensanze ku kyeyo kozesa Safa Muhammad Bale Bale lya taata era mbadde nakubuuza eti mwami Bale Bale Muhammad taata eri omwami terinajja omwami terinajja ye ate batugamba babeereyo ku kyeyo mulwawo nofuna abasajja kale si byangu ebyo soka nobiteekako ebbali ebyomwami Safa njagala ndowooza tutandikire wano ng'oli Kampala wagenda mwaka ki nze okusooka okugenda ku kyeyo nagenda 2016 mwaka gwa 2016 wafuna otya ekirowoozo kyajja ddi era kiki ekyasinga okuwaliriza okugamba nti mu butuufu eno Uganda yo awanyowaawo
ebyedala sayina kirowoozo kigenda bweru naye embeera eyo nali nkola naye natuuka nga sikola nga maze ozaala first born wange nina bebi omu kati omala okumuzaala nga ndaba embeera sente tewali bulungi naye kati stiru nga nkyakola kati sister wange ye yali yagendako e Dubai ng'amalayo emyezi 8 n'akomawo bamukomyawo nga alwalalwala nnyo n'akomawo naye kati nali ndina ku mulimu nga nkubira essimu nga manye ngamba omanye ki genda ofuna obufaananyi bwa passipooti tukole passipooti ogenda ebweru nze tekyandimu bwongo era nga sikirowoozanga nankubina ngamba katulamala najja ne tubyogerako ng'otumala obyogerako nengenda obufaananyi ne mbufuna waliwo ne sister wange anzirako era twabigobako by'abantu babiri nze ne sister wange anzirako bwe tutyo ntambula ne tugenda twagenda mu ggwanga lya Oman. Oman. Naye mu kugenda mu Oman sister waffe yali atubriefinze ng'eye gyali yakola ki yabeerako mu Dubai emyezi 8 kati n'atubuulira buti abo olina okulamu emilungi abaana abantu lwansonga ebyabwe biri so different ku byaki ku by'Abafirika. Kati watubriefinga nti omu bategeka we bate ennyumba zaabwe bakola we bate engoye zaabwe bakola we bate ekiyungu kyabwe kati twagenda nga obwongo bwaffe at least nga tulina kye tumanyi era mu kugenda abantu gye nagenda mu Oman kale ate bo tebalina nnyo njawulo nnyo na Africa by the way. Yes enjawulo yabwe ntono naye ng'era ebintu ebimu ebyabwe bakola birimu ekifirika naye kati nagenda natuukayo n'embeera tusooka kuba nnyangu balina mukanekana akantu nga wakatuuka oba babaamu okutiizinga like balabe oba onaasobola okukola ki obeera nabo kati abaana abamu ndowooza kino kye bakikola bo balowooza oba baba tokyalenga at first n'omuwalabu oba wakatuuka alina ebintu byakola ndowooza ngaga kulaba onaabeera naye oba nedda sooka obulyeko abantu ebintu ebyo ebimu ku ebyo kuba abantu abo naddala abaana abato ng'otuusa awaka nga waliwo abaana abato balina ebintu bye bakola kyewuunyisa kuba nze nalina omwana abaana bali 7 ewaka nga waliwo abaami 2 n'abakyala 2 abaami nga baluganda n'abakyala nga baluganda nga beewasa yes kati nga omu alina abaana 4 omulala alina abaana 3 bebaana 7 naye nga bali mu nyumba egyo ate nga teyali nnene yali nyumba ya rooms zaali 3 n'eddiiro then ndoza ne gye bayita seating n'olugya nga sinene n'empozi n'ekiyungu kyo kyali kinene yes naye nga tubeeramu abantu 12 naye nga emirimu gyabwe gyonna nze agikola kufumba kwoza kugolola kulongoosa buli kimu naye nga sirina buvunaanyizibwa ku baana baabwe awo mbadde ngenda okubuuza ng'abaana bino batambudde bagenze bweru tebanvunaanyizibwako bamaama bekikwatako kuba omukyala omu yali takola nga yafaayo ku baana be kati abaana wonde nali maze n'okulongoosa bulungi nga buli kimu kimaliriza zaali ssaawa awo nga 4 kati omwana omu najja yali ku TV nanywa amazzi nga wegogoga wagayiwa wansi naye ate nga walina okulala kirini maama wasange nga wayonjo owulira obusungu tomukube kati byalingawo kati olunaku lumu nali ndina mu kugolola naye nga nkyali mupya ndi mu kugolola kati baali balina sizoni yaabwe eyo gye bazannyisa emmundu waliwo eyo sizoni ye kati muna omwana ekimundu ky'obaani yali akyonoonye nze nange simanyi omwana gye yasanga ngolola nga n'olwalabu sinnaluyiga ate bwe tebamanyiddeko adda akazungu bwe kati omwana nga ngamba nze ayinoonya ekimundu kye nga mugamba nze simanyi yasali omwana yankuba oluyi mu myaka emeka oyo yali mu myaka 8 kamunene okubaga omuntu omwana yankuba oli okumanya saabiriiko luyi lwannuma saabiriiko nali ngolola nga sikisuubira omwana yankuba oli but the good thing nali ndi ku ddinisa lya anko we ku kisenge kyabwe kati anko we yali atunudde mu ddiro ng'aba ekigenda mu maaso kati anko we aŋŋamba taata we wajja mugambe taata we yali agenze kusala juma yali friday kati taata we waakomawo nga mugamba ne mukyala we nabagamba bali babiri kuba omuwalabu
yataga kugamba nga bali aba woba wakugamba musajja nga ali ne mukyala we if not gamba mukyala togamba mwami ng'ali yekka nno lwaki anti katolaba bali abakyala obwongo bwabwe butono ayinza okulowooza lwaki ogera ne bbaawe ng'ali yekka wayinza okubaawo ki engeri balina okutya kati munanga omusajja namugamba nga ali ne mukyala we omusajja yakuba omwana bagamba abalabu tebakuba omusajja yakuba omwana nze kenyini ne mwegayirira musonyiwa. That means omwami yategeera va ku bano bwe bagamba nti bo babeera okusayiza ey'abaana baabwe yategeera kati ate ne oli muganda we yaliwo ng'amanye ekyagenda mu maaso yes kati ne mwegayirira musonyiwa namugamba genda omwetondere omwana ajja neetondere namugamba mpepeeka wano ne wano ne wano musonyiwe era bwekityo bwe kyali olwo ne luggwako kati ebiseera ebyo nga tebakkiriza n'abamaiti kuba n'amasimu namala emyezi emirungi 2 nga baagala essimu ogikwatako olunaku lumu okwogera n'abantu olwaki simanyi abamu bawa ensonga nti tubeera n'amasimu obudde tubumalira ku ssimu ne tutakola mirimu gyabwe kati abayagala n'akupimira nti oba Friday n'akuwa essimu ogere n'abantu bo at first sister nga yasooka n'angamba sooka obaleke oba bagakoze eki bagambye batusooka obaleke kaakati nawayitawo emyezi egyo kati babalidde bagenda kulya sapa nze naye saagala kulya nga maze bawa sapa yaabwe nali ndaba kaali kamuvi ka Indian jjukira sirina simu sirina ki tenga ndaba kamuvi ka Indian kati waliwo ebintu ebyo bye nali nerabidde obbawa kati wena ddayo mbireete mbibawe nasanga TV omwana agiggyeko tumana ajjako TV ne mugala lwaki oggyeko TV mbadde ndaba ki kazannyo omukazi kyava agamba omwana wange ali waabwe wadde mbukola kyonna kyayagala nawulira obusungu nenfuluma nengenda mugundi mukiyongo nampita oba yayagala biki nampita nga simuddamu nampita nansembera dda paka ku bigere naŋŋamba Farida nkuyita towulira nemugamba obadde oŋŋamba ki timbadde nkusaba bino nemutunu yasaamuddamu nabyenoonyeza n'agenda nakubya omusajja wa ofisi essimu ofisi yandeeta bamukubira essimu ne bampa essimu naŋŋamba omusajja nenjogera naŋŋamba buzibu ki twagala kukola biki nemugamba buzibu twagala kukola naye mwandeeta kukola ndi mu prison ndi muki sikkirizibwa ssimu sikkirizibwa kukola kyenjagala olimi lwabwe sirumanyi munjagala nkole ki emirimu gyabwe njikola olwo nga myezi emekaawo wakamala obbanga yes gyali egyo ebiri wenayombera gyali ebiri kati omusajja nga agamba asimanyanga kale bagenda kukuwa essimu naye nga ogikozesa weekend ne mugamba essimu eyange ngikozesa weekend omukazi agamba ngenda kugulira essimu naye nga si ya WhatsApp ne mugamba wogenda kumpa essimu nga si ya WhatsApp gireke tompa neyo togimpa kankitwale nti wanewamwe ndi muki ndi mu prison kwa omukazi yali amanyi ku luzungu musirikale omukazi yali musirikale nga lwono omusajja omusirikale kati ne tubeerawo awo ne tusooka emboozi ne tugitta ne tubeerawo nembeerawo nga nkola nga simwaganya ogimpa bampe yabo nengikozesa naye nga sikozesa ya mukama wange yennyini nga nkozesa yodi sister we kuba ye nga tetuzikwasa era ne mukama wange kuba yetesibawo nga musirikale naye yandetse okwetuma erinnya lya Safa lwa nsonga yayita erinnya lyange nempyanga erinnya lyange balintamiza ole baddeko erinnya lyo n'olikoowaye nga tolagana kulya muntu ng'aliyita kati bwentyo bwe nnali kati awo ne tubeerawo paka ku myezi awo nga 8 nga twemanyidde yes kubanga nabeerako n'omwana we yali myaka 4 oyo omukazi nasimbula emotoka nga agenda kukola naye nga omanyi omwana omuto nti omuntu tamumanyidde mama oyo yasimbula okugenda omwana n'akaaba omukazi yakoma n'agamba omwana yendabika mukubye biki n'ayomba ebyo ne biggwa ne tubeerawo emyezi awo 8 ne mubatabukira ne mbagamba batompa ssimu nziza ku ofiisi nkooyo okukola naye nga buli kimu kikola bulungi mu budde nga tewayi kyebabanja kuba n'omukazi yatukakesa nangamba naye gwe emirimu ogikola otya nga buli kimu kiba kiwedde bayisa 6 emmere bayayidde engoye zawedde ennyumba etukula buli kimu kati omukazi olwo nasema ne mugamba omanyi
abatu mpasim nali anze awo enkeera nga mbuzi agala simu kikaaki nemuga kikaaki simu kyenjagala nagenda naddanga agikuze nsaba kikaaki namuga naye njagala Lenovo nagireeta kati bwe yagireeta yali yateekamu yagiwandika WhatsApp yakiteekamu linnya lye baali bamuyita Safa kati nze saagikebera mu settings kati bagenda banjoininga mu group ya family bantuka mu group y'emikwano tuli abantu bayita Safa nga nange simanyi ti kyekiri ku simu yange kati nga ngenda nkebera ku simu nga yateekako Safa 123 kwangala omwana omu baali bamuyita Erina ngamba 123 kitegeeza ki kati kokugenda okukebera mu ki nga kyeyateekamu mane ngamba bageza buli linnya bunnya kati bantu twawula just kala tusigala tuli omuntu ago ngerinnya balintamiza nesawo nengenda n'ebyo nga lye bampita kati gye bakomanga okumbuuza safari likomaawo kati olwokubanga erinnya lyo y'omukyala lyanyambako okweggyako stress ye n'obusungu namuyinako nengamba kanyongereko erinnya lya dadde wange lwansonga dadde wange buli mulowoozaako nfuna courage muli munze nfuna amaanyi yali muntu ow'ekisa omugabi akolaki nengamba lemme add on eryataata ate nenimanga libya Safa Muhammad Baale nebanga erinnya lyenkozesa ate ndyagana okusinga lirya yes linnya lya haso nerina kyerinnyamba okwongera kati erina kyerintangira okukola kyenva ndyagala yes yakatawo myaiza 8 netubeerawo ate netukwatagana netulaba mukwano nabeera nga njagala nnyo nga nfunye essimu nabeera nga njagala nnyo omwami abaami banjagala abaana banjagala n'abaana natukako ekiseera nga nsobola nomuwa oluye nga nyiizizza naye nga tebakyasobola kuloopa amanya ensobi ye kuba kyenasooka omanya nagamba kati bano abaana olina kubasembeza newabakoze ekikyamu tomukambwaya tomulaga ki bisambi just gwe musembeza nga wonasembeza omwana wo nti akunyiiza ate edda n'okola ki n'omuyita so kati awo abaana kuba natuka n'okuvaayo ne basigala nga bakyambuuza okomawoddi netusigala nga tuli ba mukwano naye nga mu byonna kujjawo kiri kya busungu nekirala nti oba olimu abo abantu tokitwala nti wagenda kunoonya ssente zokka okufunirayo emirembe kitwale nga ali ewuwo ebintu ebimu olina bijja muki mu bwongo bino bye bayomba ne bakola kitwale nti ndi ne mama wange muyombi ekyo kikuyambako nebwe kitwale nti bana omukazi ayomba okukola kukutama bakutama kwegamba nembeerawo nga buli omu tayagala munne ne kati nze kyonfuma nnyo kola ki okukyewala kati ati nagezaako nnyo like ono omukazi yanyiiza in the beginning nenafuma nnyo okulaba nga kiri ekyokunyiiza nkijjawo mutima gwange nga nkijjawo era natuuka nemmalako emyaka 2 actually nali nzira naye ngenda kuddayo ewaabwe nali ngenda kuddayo ewaabwe kubanga twatuuka ekiseera kuba nenali nvaayo banneetondere twatuna ekyo twakunyiiza tukusaba otusonyi togenda nga otunyegedde mu mutima gwo ne ku lw'abaana baffe baba balina kye baakukola tukusaba okola eki otusonyiwe ne mbagamba nali ngenda kuddayo bayitha okubeera nadda nali nfunyemu overstay ya mwezi gumu ne baali banteredde mu gundi ya kanso ne bagisasula ne bankolera visa nga nzirayo ogwokubiri ne bagula tiketi naye kati mu kuddayo awo webaganira abaana bagenda mu Oman ne sitaddayo oba ojjukirawo nali nzirirayo ne bagana abaana abagenda mu Oman bakwatako n'abaana e Kenya abangi ne babazza awo ne sitaddayo good chance nti ono omwami wa ofiisi naye yali alina abaana abaali balina okugenda kati nakibannyonnyola kuba ne mawulire ebyalimu kati ne bamanya nti sinze yaganye naye kyazze mu nsi kyabadde bwe kityo ne sitaddayo. Okay, your 2016 your first time mo ebiseera nga bagaba ssente mmeka? Ebiseera ebyo omani bali bagaba real 6 aze real 7 nga ziri mu ssente za Uganda 6,000. Wano we bakugulira essimu tebakusalako zaali ssente zaabwe? Zaali ssente zange nazigula kyange ate bagigula naye nga ne data nza mwegulira omukyala yagana okuntaka ku wifi ye era omusajja wewaka
anti kati kubanga salary wange balinga bamusharinga mu kumusasula nga buli family esasulako half kati family eri endala ne banconnectinga ku wifi omukazi nakulemaya nti ndi connected ku wifi yayomba n'amaaso negamumyuka ngo gambalidde kamula yayomba esimu nagiwamba for 2 days olwokuba banconnectinga ku wifi wasooka n'oba provinga n'obalaga nti emirimu ogisobola okugikola nawadde olina essimu nosigala ng'okola bwotyo lwaki bali bwe batyo actually boss kati kangamenti nga olora banaffe abadduka nti wabeerawo omuntu nga alina omutima omubi nze bwenjo kigamba nti wabeerawo olinga naye omutima gweki nga munywevu bwe gute kati oyo omukyala bwe ewaka wonna ye yali omuzibu ng'ate obuzibu obuliwo ye yali mukama wange eyandita that means you had to wali olina okugendera ku mateeka kola nga alina kugendera ku ye kyayagala nga bali basobola mugambako kino kiri naye nga ye waaba asazeewo ate nga musirikale nga omanyi baba n'omutima ye nga wasalawo kiba tewabanyega okay akasente okafuna bakakwanga buli mwezi bakakwanga mu budde sente oba abantu abo bampanga sente mu budde kuba natuuka okukomawo nga mbabanja sente z'omwezi ogwasembayo nenninya nenzira nga ndesemba abanja nali mbabanja real 7 nenakoma wayitawo weeks ngezo sente ne bazinsindikira bazinsindikira nesi babanja nusuolo kati wali eri wafunanga buli mwezi sente wazisindika ng'otya Uganda oba gwabeeranga n'akasenteko pera abaana bagamba nti abawala tebabakkiriza kubeerako n'akasente awo kiri kiti ekyo abo be nali nkolera sente balinga bazimpa buli mwezi era nga ndwadde mbozitereka paka wonna wenjagalidde okuzitereka wenjagalidde osindika nga wensindikira nga nonkera ku makya nga njagala sindika nenzimu wange regular netera receipt nga zisindisa okukya sente tebali bazibu abaana be bagamba bino nti temukkirizibwa kufuluma is it true like nga bwe mutuuka okusendinga sente mu bakama bamwe be balina okubasendingira sente waka kisinzira na buli omu enkola kati bana abantu kangamba nti kisinzira buli muntu enkolagana ye ne mukama we naye kati nze sente bazinsindikiranga nze naziwanga ne bazisindika nga sina nsonga lwaki nze ngenda zesindikire yes nga nzibawa ne bagana ne bazisindika nendooza abaawo abo bali nga yayagala yabagenda akolera ki yasindikira sente ze ne kati nze sina nsonga lwaki ng'ate wenziba era bakola ki bazisindika okay emirimu bwe wagikolanga bo tebalinamu waliwo yanyibuza nangamba nti ye abantu be yafuna there was that time nga balaba akoze nnyo they had to appreciate her mu ngeri ey'enjawulo okitegeera akoze nnyo balaba akooye bagamba wange apart from omusaala gwe tumuwa katumuweyo akato you know just tumulage nti to see me kaakati olaba abantu bange abo tebaali bantu nti no baali bagagga bali abantu nga gundi ya wansi si bagagga si bavu balina ekibamala yes naye nga okufuna sente like nti oba bakuwayo sente ezitali za musaala ezo nga bazigabako idi ko idi nga baba balina okuwa sente kati nga bamalina otambula mu families zaabwe naye nga bulijjo ogenda bakuwa sente kwa remember first idi yange ewaabwe nafuna emitwalo gya 8 yali first aid kati idi oyinza okufuna emitwalo nga 5 6 like west naye kati bino nti nno omuntu akuwayo mpozi maama azaala abakyala ye nga tugendako ewuwe bwemuba muvaayo nga ayinza okuwaayo nakwa ruyalo nga 5 7 kisinziira z'omusanze alina nga yakuwaayo kuba ogenda eri naye obakolerako totuula nti otuule obakolerako abaana bino bye bakayana abaana nge bano batambula naawe ate otuuka erina okola emirimu kiza babikola ekyo kyo bwe kiri totambula na mukamaawo mugenda kukyala n'otuula mu ntebe ate oba oyinza n'okuba nga wakayingira ne mukama amaka lwe lusoso okugajjamu ng'olina b'osanzeewo olina akutuma n'amazzi g'okunywa naye nga tomanyi na kiyungu gye kiri nga tomanyi kiyungu gye kiri n'akugamba ndetera amazzi g'okunywa olina okugamuleetera n'ogenda mu maka nga tewali mukozi ng'obadde nga mugenze kukyala n'okola n'oleka nga n'ebintu obibooleza
kyekibatambuza nnyo nammwe kugenda kubayambako eyo butayagala kubaleka wakanga muli idol. Yes, abasinga kwa katagamba ngena muli kwa katana kyagenda kwa rakisigenda naye nayamba ku bantu abali eri. Ate na culture, yo culture yaabwe kubanga bana bena babyogera. Yes, kuba n'abantu abamu katona n'abantu abamu ngatambula n'omutwe just kwera gamba ne jalaze. Na kutuma n'okutuma ekiteetaagisa ngolaba teyetaaga kutuma kyakutumye nina kikutuma ninga yagala ndoza lage baliye tono wani wange mukozi wange. Yes, nga ye ayagala bamanya nti gundi alina omukozi. Togera ku byokulya. Nali ndya buli kimu nga nze yeekomako. Oba kyakulya oba kyakunywa oba fruits oba everything nga buli kimu. Nga nawe baleese ebyokulya actually katoyo omwami waggamaka nga waba aleese ebyokulya asooka nakuyita ojjeko ebyokulya nga bwe bagenda kulya ekyemisana basooka ne bakubuuza omaze okulya noba toyagala ne bakubuuza emmere ye eriwa bakakasa nti emmere yekola ki weeri. Yes, nga nawe baba baleese bino sweets biki balina okukuyita kubanga nze omukazi yanyigirako mu kisiibo nga bampa ebyokulya naye kati nze nga samanyira kulya nnyo mu kisiibo nga kyendidde wano nga nsibuluka kimala ate nga simanyi byakuzuuka kyokulya ddaako nti enkyasi kati nga nze wano wendya mba mmaze. Omukazi yayomba olunaku lumu nagamba ngenda kumma ebyokulya kuba wenkuwa ebyokulya nabikuwadde ekiro wembisanga ku makya naye nga ekimuyombya ati ye nga ngamba osiiba ate kubanga mu kisiibo nga tukola ffenna ng'ogyeko bino ebyokulongoosa ne bino byokufumba tukola ffenna naye nga gamba olunaku oluggwerako ng'okoze okola kino okola kiri oba olina okulya ne mugamba kyendidde kiba kimmala naye omukazi yayomba nga buli kisiibo kituuka kuba nasiba nabo ebisiibo 3 era n'omwezi ogwayitamu gwali gwa kisiibo bangamba tumale kusiibo olyokoddeyo so ku byokulya tebalina buzibu. Kiki oyinza okuboogerako kyogamba nti kino kiyinza okuba oba kyanzibuwalyamuko? Ekyamazima sijja kugamba nti kino oba kyanzibuwaliramu naye nze ekintu ekinzibuwalira mbawala bwekyo kukeera kyokka. Bakeera nnyo okeera nti abaana balina okugenda ku ssomero bayi ssaawa emu kitundu baba bagenda ssaawa emu mu kitundu eyo gye nali okusooka kati oba ozuuka ssaawa awo 11 kitundu n'obategekera bye banaakola ki bye banaagenda nabyo n'omaliriza olongoosa okola eki kakigambo okukeera kwanta. Bangi benjogedde nabo nga batugamba nti eno mu UAE waliwo awantu ng'abantu tebanaaba kunaaba nga kyekizibu. Actually nayinako mukwano gwange mulenzi yagamba nze nasali omuwala yanyumiriza Emboozi omukyala we yagenda ku kyeyo nabwa naye munendi eno naye naba omulundi gumu. Oman wali ebbula ly'amazzi amazzi mugajja wala nnyo ekibala kiri obutanaaba abantu bano bakimanyi kyemunaaba tetunaaba naye omanyi kyeka muze ebyaddala kuba ate abaami banaaba limba nze abaami b'Oman balinga banaaba nola mukama ngo yali olugezigezi olwo nga naaba omulundi ogwo mu wiiki lwa Monday yanaabanga lunaku ki? Yanaabanga Friday anti Friday tebakola eba weekend naye nga agenda mu kiyigo namayesa awezi 3 ng'anaaba ebya Saturday ebya Sunday ebya Monday paka nabinaaba omukyala balina guno omuze buno obuntu bwe Benyokeza obubaani babita bubakulu obwe kati ayinza okukakwata buba oba mubumanyi buno obuntu nga ne bakatekamu amanda nakateekawo wansi nakatogera bayambadde naluteeka mbwati omuka ne gumuyitamu weguti naye nga kaba kawoowo. Yes nga kaba kawoowo nga oluva ku mulimu ng'akefunyokeza ne bakanyokeza enju yonna n'enkya bw'atyo neoli bw'atyo nga okuyingira ekiyigo wallahi nga Friday. Kati kambuze kati oyo watuuka okubeera n'omwami we mu buliri nera tanaaba ebyobuliri bibeewo kubanga ebyobuliri bibeewo okimanyi nti namala n'abantu abo ebbanga linamala nabo naye nga
tebala ku buliri masuuka nga fogama nti no yalako essuuka n'ogijjako n'ogenda n'ojooza nga balako bed cover naye nga bafumbo naye nga togirabako abweru nti bagenze ojooza olunaku lwe bayoozako bed cover yoyo omukyala omwana yagenda n'agifukako yali mulwadde kati naye bakakubulirirwa nate bakambuliribwa mwana kati omwana ne bamuteeka wano ku buliri ne bamwerabira ndowooza n'abufukako okujoozaako naye nebuuza nga wabakikola bati naye nga bafumba nga tekuli ssuuka tekuli nga sikyagwentya Allah nga tekuli bino byokera nogamba kaziye kamasooka ngoozi ate nga bakabakamubulirumebuliruna babiri yes awo wannema awo kigambo kyekisenge kyo kyannema nekisiga kiraba bulabi good thing ebisenge byabo b'omumaanyi nalinga sit down nti mbirongoose nnyo bamanya byerongooseza naye era nga engoye nzaazooza nga tebalina masuuka tebalina simanyi gwe wajja n'enzizo nze nazisaba ate nga bo tebazikozesa kati akawoowa benyokeza ekifo kyokunaaba nabateganga nga manyi balimba naye babeera n'obugundi nga bwa mirundi 5 obuwoowo kati yo nagamba kanenyokeza kano leero kanenyokeza kale ennyumba yonna ne baginyokeza n'abasajja bennyini mu makanzu babuteekawo wansi nakola bakyekanzu omukane gumuyikitamu webuti naye ate nga abasajja ogambye bo banaaba abasajja banaaba kubanga omwami w'oyo omukyala ngo nakasobola n'okunaaba emirundi egyo kyokka nga omukazi tanaabi atanaaba bino bizibu makeup nga kiwedde ate babeera banyirira wano eno yes munda ne babeera nga benyokeza kati nawe gwakikoppa nosigala mukwenyokeza bagwanaaba senyokeza naye gwe kali akasana okamanya enza obutanaaba kali kotuyana notulukuka wenna baga otambulako butamuza okuva wano paka wali eri ng'otuuyayo kali kajisa nejjo wali eri ng'olitadde wayi ne lijja bwekitebanaaba bwekito bwekiri obadde ombuulira nti okukeera kwafuuka ekizibu kusoomoza waki okulala kwewasanga ekituufu ng'ojja kati nga nze mutima gwange nabitwala nti bya bulijjo nga wetubeera ewaka nti osobola okubeera newaka ng'olina maama mukambwe ayomba yes nekitwala nti osobola okubeera ne baganda bo nga kwegamba nekitwala nti kati bano abaana kambatwale nga abaana bange nti mutabani wange kyayinza okunnyiiza kitwale nti ne bano kyebakola ki kyebali mu kukola nneme kubeera okweteeka ku pressure nti tete bampisa bubi ate abaana bakola kino kati kyonna kyeteekamu buli kimu nekinyanguyira obeera wano eno Oman bagisibye kiki ekyaddako wagenda wa Oman babakiga actually namala wano omwaka mulamba asinaddayo kwaye nava eri nali nina kumalawo emyezi 3 nzireyo nasaba vacation ya myezi 3 kati awo nimalawo emyezi emirala gyalinga 6 mwaka nali sikola naye nenkyusa kati ne baŋŋamba omanyi tukyusa osabe Dubai nenkyusa nensaba Dubai nenfunako abantu abankubira baweranga 8 abagala omuntu naye nga tetukwatagana baagala kino nga balinamu olugezigezi naddala ku masimu simanga simutobeera nayo simanga sigulira layini simanga sikuteeka ku wifi simanga bwe bityo ng'ensonga y'essimu ebatabula simanyi lwaki naye paka Katonda bwe yaleeta nagenda nenkolera so otuukayo byobiri bitya bwe nagenda ekirungi saali fresha nagenda nabasangayo family Bakanada si bawalabu kale balimu oluwalabu naye si ba UAE Balebani naye nga family Bakanada nabasanga neera nga omanyi omukazi era basooka ne babeeramu ne kali kati bwe nagenda nasanga abaana abasoma banyanyiriza bulungi basanyufu boogera luzungu si baluwalabu baluzungu kati olunaku olusooka abaana okubategeka okugenda ku ssomero omukazi andagirira bye banywa ku makya ali awo bamuyita ne squeak omutabulamu amata oba oddira amazzi gabuguma n'oteekamu nenga mbitabula oteekamu sitwa omwana mwanywera kati olunaku olwasooka nga mutabuyanga abinywa bulungi nga bambala bagenda ku ssomero olunaku olwokubiri
nga ntambulira next week w'omwana mumusimba kumbe next week yasigadde akyayokya next week ekyomwana mbwego omwana ng'alekana next week amwokyeza omwana ndowooza yasooka nanyigira namu okumala ng'ennaku 2 naye nga yali tayokya nnyonyo naye nga yomanye ekintu kyonyesa straw kakati nali nakamalawo nga nditolola mu nnaku nga 3 kati nga wayitawo nga ewera wiiki kati omwami abayogera ne mukyala we nga bali ku balcony oba bankolere kuba baali tebanankolera visa kuba osooka n'ogenda n'obeerayo n'olaba famire yaabwe eri etya nabo ne balaba onabeera naawe kati omusajja ng'abuuza mukyala we oba nkola ntya bankolere visa kati ng'omukazi agamba sooka olindeko mukolera ngamba nfudde katonda agamba nayokyeza omwana we kati nga manyi agenda binyonyo omusajja yamugamba kiki yakoze mbukyamu lwaki ogamba nti notulindeko nti omukazi yagenda okulaba nga ndi kumpi nabo ndowooza nga nalowooza nti nkoze eki mpulidde bye boogera naga atewali buzibu naye tusooke tulindeko ngamba kaale kati netubeerawo awo wiiki yokubiri omusajja nambuuza oli okukenafu onabeera naffe oba nedda nembaga oba okyusizza endowooza yo nga toyagala kubeera naffe nemugamba tewali buzibu nja kukola ki nja kubeera namu kati awo abaleka ne bankolera ku visa ne bakola ya mwaka ki gumu kati bombi balinamu eri gundi nti abaana bamanyi okugenda ne bamala ne badduka mu nnyumba kati eyo endowooza gye ebalimu tebakola ya myaka 2 kuba expensive bankola ya mwaka gumu netubeerawo nga tukola naye nga tebalina buzibu buli awo neera omukyala ng'alimu kaali nga omumanyi nti oze mu kifo kipya kati nga wenalaba embeera yeri mu kusooka bwe yali tebakukkiriza kulaba tv abo tebakola ki kati kyanzigiramu mbwongo kati ne wane eno nga sibeera ku tv yaabwe sikola ki naye wonga esimu yange kuba nagenda nayo nga nkiina wifi nga bagimpa kale nga buli kimu kiri fine kati wembeerawo ku tv kati lumu kati nga okoze emirimu ogimaliriza esimu ala tolina kyogikolako tv tolina kyogenda kulabako nga neebaka omukazi yakomawo nga neebakiriza yalina omwana bebi yali awo namusanga ali myezi 5 omukazi oba yali ayombye na musajja omukazi agani namukolera gwe obeera webasobulekasi mu Luganda mu Luzungu yampita erinnya n'omutima omaye omutima okwekanga entunusi leke ng'obadde mu tulo ye omuntu n'akuyita nalekana nnyo entunusi mpya nga nga n'omutima gumpa kukaweyo guti naye nga bikasala obeera webasa ngamba ye neebaka nze seebaka bisana naye nga obeera bowadi abaana tebaliiwo omukazi atambula omusajja abageza nosigala woogo omukazi n'aleekaana kati ne nembeera nga ntandisa obutamwagala nembeera nga ntandisa obutamwagala kale ye omukazi yalinamu katokya yalinamu n'engeri y'okuŋŋamba kuba we natuuka yampa ekikopo ekyange ebitaali eri yampa ekikopo nti kino ekikopo kyo ebisigale teyabyawula ebisigale teyabyawula yampa kikopo kati nga mbeerawo ekikopo kyange nze nga omanyi ebintu nze bitwala ize yamanyi nti nga tubeerawo kati sezaala wajja okukyala ekikopo ekyange kyanywera kati nange mba nvudde eri ndaba omusajja ekikopo kyange kyenywera mukyanywera amuggyako kyaki nze nga mulekano kyayi ate naye tasobola kimuggyako kale yalinamu akantu ako kangi kubengayo newe twagenda eyewaabwe kuba baleba ntujja netugenda ewaabwe era alinamu like ekintu simanyi nabawalabu abalala bakayina lwakwanza wange nagenda oviirayo nga takyabina nga ebivaako leka oba abalowooza oba oli mulwadde ogenda kulwaza abantu be yakiinamu naye kati ekyo kyekyasooka okwagala okumunkyayisa n'ebintu by'okwagala okubogolaboggola byasooka okwagala omunkyayisa tegala kulaba nga olina kyokola buli kimu agala kulaba nga kiriwo ekirina okubeera newasanga akantu nga kagudde awo nga newe kaba kaguddewo nga obadde wakayitawo nga tokalabye ng'ayagala kuyomba buli kimu omanyira otya embeera era obulamu butandika jja okubeera okutambula obulungi engeri gye nali nabeerako edda mbali
nze nabitwala nga byangu nekyakye newa mutima neŋŋamba sina kusiba busungu tena kyakoze nsiba obusungu neŋŋamba obusungu sijja busiba kati ate bbaawe ngaali so kind omusajja era omusajja oli wabeera ewaka omukazi tayinza kumanya nti alinayo n'empisa embi gy'ayinza okukola nekunyiiza kaakati mu mbeera eyo nakola ki nakimanyira neŋŋamba abonna wee batyo nekiteerawo kati netubeerawo kati naye ekyasinga like okumugjamu nnyo ezo embeera ze nti twali ba mukwano nnyo n'abaana abaana be nga banjagala nnyo ate mbaagala tuzanya ffenna bayinza okujja nagamba oba njagala kukola ati tukole tutya ne mutula kubanga kati akawala kaganya ebintu by'okukuba ebifaananyi biki ne mukuba mwenna nga olutuka ewaka babuuza Fifi ali wakuba kati baabaana baabwe tebampita Farida bampita Fifi nekaka kweza message hi Fifi how's Uganda we kati tebampita linnya kati nga Fifi aliwa Fifi kino Fifi kiri kati nga balaba nze n'abaana tuli ate mu ngeri ndala kati nga n'abaana bamanyi kati okugenda ne bagamba bazadde baabwe Fifi asinga bonna banani betwadde nabo biki ng'ebigambo ebyo babikozesa nnyo kati nga bagenda eri ew'abakazi nga nabo bagamba fenani waffe mulungi simata nga mwe ababoggolera simaba biki kati ndowooza abaana nekikola ki nekibakakkanya kati awo ne babivaako kuba n'emyezi gyasooka 5 kwe nagenda mu mid-Jan ne baba bansasula full month tebansasula nti wakolako wiiki bize tugende kuwa nga tebakiina bali bansasula mbudde bambi sente tezirwayo ne baba basindikira sente charges we bazisasula tebazijja ku musaala gwange ekya sente bo nakyembogerako so be bantu basembye okolera right besembye okolera bindina naye nga buli mwaka oguggwako nga banyongezaako sente ogendera ku mmekoro kuba nagenda bali bansasula nusu 10 already buy so omwaka neguggwako omwaka neguggwako ne banyongera 12 birthday yange ne bandeetera essimu empya ne bangulira essimu ne bakuwaayo bamalina okuwaayoko ku sente nga for nothing ne bakuwaayo kaaka sente omwaka ogwokubiri kuba namalako omwaka ogwokubiri nenkola n'ogwokusatu tukoledde emyaka 3 kati ogwokubiri ogwaggwako ogwo ogwokusatu ogukola gwali gwakusika muguwa bagamba nkomawo waka tebaagala kunta ogenda okomawo nti ngenda kukomawo naye nga tebakakasa ne bagamba simanya ate kolona mungi Uganda gundi Africa tebanatandika vaccinating abantu biki wandibadde olindako neŋŋaana ne bagamba ŋŋenda actually nenjagala okudda osanga nalebye ne ku anti wange yes kati ne babeeraawo kati ate nga nene wali ebyobululu biki nga biri awo tumanye nga ye nkola ki kati numa omusajja naŋŋamba waganidde ddala ogenda nemugamba yesangonga naŋŋamba okomawo nemugamba sigenda komawo uno nabagamba sigenda komawo kuba naye sina plan eddayo njagala kukomawo yes nembagamba nzirayo naye sikomawo etumalawo awo nga wabulayo ndowooza omwezi gumu nkomewo omusajja nadda nampita nemukyalawo naŋŋamba Farida, we know you want to go to your family twagala kukomawo waikona program zo yes tetukiwakanya naye naffe tukufaako embeera gye tulimu ya corona abantu bana bakubeera vaccinated bonna nze mbadde nteesa at least olindeko ngenda kwongeza ne sente ogira osigala tukwagala lukyagala okifuna lukyotugamba tukikukolera lwaki oyagala kugenda oba tulina kyetukola mu bukyamu kitubuulire ng'abaana bannemeddeko tebaagala nzije kuba okusooka basooka ne babakweka nga tebagamba nti nkomawo tomala ne babagamba abaana nga nabo bennyini nyini bajja ne bakwetooloolako Fifi where you going we still like you we love you stay here don't go to Uganda okay
Go and see your baby and then come back. Kati nembagamba kale kandabe. Musajja nangamba kale ngenda kuongeza sente mbenga nkono tulikumu 5 buli kyoyagala okifuna buli kimu kyoyagala okifuna. Chama sister nga nagamba nayo manya tosikanya mugwa kubanga ne waka enkono mitana ba stable. Yes. Sigala okole nesigala naye nga bonga abantu kuba twatuka ekiseera twagendako ku beach basasula online nga bagirabye tutuuka batukosasula netutuuka okuyingira nga babagamba banani tebawuga. Yes, nga bagamba banani tebawuga basigadde bonna bawuga naye ajja kubeerawo nga alaba mwana kamanga omusajja n'abagamba nga temubiteekako nga tubuukinga. Namugamba sina kyakunnyonnyola sinaba kitababiteekako n'amateeka gatyogali omusajja n'abagamba mumpe ssente zange bw'aba tawuga munzize ssente zange ngende. Ne beetooloola ne bayita manager ne bakola kitwalira for 30 minutes nga baliko eyo issue n'abagamba waba tawuga munzirize ssente tuve wano tugende ewala era beetoola n'abagamba ate sibonga yadde 10 apaka we bagira ne bakkiriza ne tugenda. Kwagamba oli omusajja alina omutima ye. Yes. Ne tuba tunaje tugenze wa hotel. Mutula ku table yemu buli omu asaba kyayagala. Yes. Buli omu asaba kyayagala. Oba mugenzewa everywhere. Mubayira nga family kubanga nze n'omwami musimu ye yansevingako erinnya lyabwe. Kuba nali njikubako nangamba njikubeko alaba obagundi ekola nali nkebera nga bagala kusalako line yange. Kati nenjikubako ngeeta Farida Abu Hamza. Gabatekako erinnya lyabwe. Mu family eyo nayo nakugamba ngolaba. So oddayo mu family o? Yes, nzira mu family yennyini. Era bakulindiridde. Yes, what news? Emyaka gy'okoze Safa omuntu oyinza kumugamba ki omuntu ali eyo ebintu ye tebimutambulidde bulungi ye by the way kati akasente kosevinze waliwo kitambulidde waliwo ekitambulire sitajja mentioninga naye mu kusooka okugenda actually kino nja kigambako abaana abakuba ekyeyo n'abatakuba kyeyo naye nja kigamba nnyo abantu ab'oluganda kuba nze mu kusooka okugamba nti tulinye tugende tukole tageti yaffe zaali ezo 2 nga tageti esooka ffenna buli muntu abeere ng'ali mu status egamba nti no asobola okufuna ssente zitaka wansi w'akakadde omwezi whereby nga tulina okubeera nga buli omu akwata ku munne kubanga okusooka okugenda nze yagenda ne sister wange omanyi netamutambulira bulungi ne batamusasulawo ebityo talina ssente zagamba zino zenafunayo zitegerekeka kati nange nze nafunayo zaali ntono kuba bayisi basasukasente ntono ina ebintu byolina okwegulira naye nga kiri kye twaliko buli muntu tulabe nga asituka yes kati sister waffe gwe twaleka eno ng'alina okugenda ettake nenga taki yetaga obukadde 6 kati nga tulina okulaba nga tufuna ssente ezatambula agenda nga tulina brother waffe oyo ali Dubai yali akyasoma we nagendera yali mu senior 6 nga olina omuweereza ssente amaliriza okusoma kati naye twagala atambule kati mweji emyaka 3 tubadde nga okwata kono nti olwaleero buli muntu waba ina ekizibu kya mitwalo 5 tagenda kukubira munne ekyemalira yes so agemanyi ge twasooka okuteeka mu kukola okulaba nti buli omuntu abaako newakolaki newabeera then target yali ey'okubiri yali yakuzimba yali family house twagizimba eri eyo Kiyunga mukono yes tanabakola bulungi finishing tanagwa bulungi naye nga ikolaki yes nga tukikoze nga gyeki so ze zaali target zaffe ezasooka 2 so kati omuntu yenna ali eyo nga gwomanyi gwalina okubeera omugaga mu famire yo ti buli muntu bw'aba alina kyayagala alina kulinda munaye nkwagalidde mpayo emitwalo 2 mpayo emitwalo 5 ate natazikuwaga bw'ozaagala yes tebikola naye buli wokwata ssente z'oyina n'oguwa gundi akole kino Bobi kyatugamba nti omuntu mwoyo yeevubire kisingako kubanga recently ku mukolo gwa mwaliwo ogwa sister wange naye gwandi mumenye singa twali tetukola ffe abalala naye olw'okubanga yakireeta tukola ate buli omu abeere ng'akola ti nze nsobola okutoolayo obukadde bwentodde n'oli n'atoola n'ono n'atoola n'ono n'atoola ne kitambula naye kibeera ku mutwe ogumu
kimenya n'oluusi obutavaayo nga bw'okyagala. Kazimenti munange ekyo mukitegedde bulungi kanyonyodde bulungi ebintu ebyokubeera mu famire nga oyega okwegulumiza kubanga oli muntu omuggu olina bannange tebikola si birungi basitule basobole okuba nga ze wandikutte okumuwa ng'asobola okuzefunira ate nayambako n'abantu ki abantu abalala ndowooza kikola makulu olinayo akalala amakulu era ekyo bamenti bakuutira bino simanga meeting tetandika nga gundi tannajja yayina ssente ye munene tebikola makulu buli omu abaako nekyayamba yes wakati ffe kituyambye nti nsobola okuba n'esente zange mu nsawo n'oli ng'ayina eze n'oli ng'ayina ezize naye tuba tulina kakolo wano nga katono nga babugambye agundi letayo abiri n'oli aleetayo abiri n'ono twagala akakadde kamu nga kiwedde naye ate oli oba ogenda kusitula bwogo abaana bino ebintu by'abaana bafa obiraba mbiraba bw'obitunulira ennyo gwe mu bwongo obwo kiki ekikugira mu bwongo ebintu ebyo wembiraba butuufu bikwasa ennaku ate tusobola kubiwakanya kuba ne sisita nga yarabaddeko mu famire etali ennungi mbikkiriza nti gye ebiri abaana babayisa bubi yes tugambe nti no agency tezikola okulabira ddala kiki ekigenda mu maaso oba agency sina kyenja kyogera ku lwa nsonga nange ofiisi eyantwala e Dubai natuuka okumalako nga tebamanyi nti namala nako that means ekyo tekiriyo tebakola bo bateekayo omwana ne bamuteekayo nti bamutaddeyo ebyabwe bikomaawo sente zaabwe babeera bazifunye yes ate bambi abaana bwe bafuna obuzibu ne babikubira ku nduulu ndowooza tebabafaako lwakuba kati abamu oba abali eyo nga nze nti woyingira ekyumba ogamba what come may nina okukolera wano nina kumalirako wano kati ndowooza ebamu kubatasanga buzibu obwo ne kati oba banene abaana bakaja bangu bankoze kino njagala kuvaawo bankoze kino omukazi yakoze bwati kanyombe ate n'abaana abakola mbawalabu nze ekintu ekisinga okumpangaza n'abo abantu omanyi waliwo ebintu ebimu nga olina okwewunza nze omukazi wange ne wajja nanyinenya ekintu ye nga tekiriimu makulu mwetondera mugamba nsonyiwa yes ekirala abantu bano bagala nnyo okubalaga nti obawa respect naddala nga abagenyi bazze buli wakuyita gwe muyita abe mu kitiibwa kye yes togenda kufuna naye buzibu balinga Bambi yes Uganda ye mukazi omuwalabu n'ekirala omukazi w'omuwalabu waba ayambadde ng'afuluma muwaani bw'omuwaana ne baba yanyiza luli abeera byayinza n'okudda nga kugulidde ekirabo ate kirala toyogera na mwami we towesembereza omwami muleke toyogera naye oba olina kyogamba omwami kimugambe ng'omukyala waali so si mweno nga muli mwekka no nega omukyala batuddeawo n'omwami kwanza kati newe nali njagala okujja kwanza najja nga contract yange tenagwako omwaka ogwokusatu nga gukyabulako emyezi 2 newe nali njagala okujja nabalinda bombi ne mbagamba nali n'omukazi ne musajja ne mugamba njagala kwogera namwe omusajja n'asembera ne mbagamba njagala kugenda waka naye sagamba nti ngende ngambe musajja ate olusoyinza okugamba omukazi n'atakisemba n'atagamba bbaawe n'olaba nga omuntu takuddamu naye nga takoze yes naye nga ye teyakyagadde kyewamugambye. So what bubaka ki bwowa bano abagenda kati apart from okugondera kino okugondera kiri eri batumaliriza obubaka bwempa abaana bagende ebweru bagende bakole naye buli lunaku lwe bamalako luba lugenze terukomawo muki kyembagamba nti oba ogenze ng'olina ekirooto ky'okukola wootonyera bwoti n'otandika okukola ne bakuwa omusaala togamba nti nno omwaka gwange gukyaliko contract ekyaliko omwaka gumu n'emyezi 11 zino kansooke nzikole ki nzoonoone nti ojja yes zotandise nazo tandikirawo okukola kyewagenda okukola ki oyagala okukola naye buli wogamba nti kasita nkyalinayo omwaka gumu n'ekitundu ogenda kumaliriza nga tokola ki nga tolina kyokoze abalala abantu abagenda nga tebalina accounts zebaguddewo kubanga batereka ssente tuwuliddeko abamu bainze app nga besize agencies zebatutte ssente bazisinze ssente baziridde and what for them ekituufu kye balina okukola bagulewo account lwansonga obwavu bungi omuntu omwa ssente mutuufu naba nga alina omutima oguzitereka
olusi n'azikozesa nga manyi agenda kuzizaawo ne zimulemerera ne maliza nga mukoze eki nga mwawukanye okoledde bwereere abamu beetuza abamu bakoze eki kisingako n'ogulawo akawunti n'otekayo ssente zo oba tolina muntu gwoweesigawo waka tereka ssente zo ku akawunti. Sigenda kwongerezaho ku ekyo kyagambye naye nga kyenyamiza okuba nti omuntu otuuka mu family yonna nga tewali muntu gweweesize noweesiga abantu ab'ebbali sente ne bazirya mama wo gyali muganda wo gyali olinako abantu abamu naye nga obwesigwa mutuufu tebukola ki tebuliiyo. Olina kalala n'akataleke k'abaana bagenda ebweru bambi mwesigamire nnyo sayidi ya Katonda mubeere abantu abasabako mubeere abantu abasaala temubeerayo mubeere ku byammwe mudde ku TikTok ono gwe tubeerako obeera ku social media n'ofuna emikwano ku social media yes mutwaleko obudde musabeko musaaleeko n'ekirala mukoleko ku kye bayita swadaka. Swadaka mu Luwarabu mufa abasiraamu tukiyita swadaka ne kati kangeze oba mbana abalala kye bayita ekimu eky'ekkumi kitegeera n'okwatako ku ssente ze ez'omusaala n'ozzaako eri abo abatayina abeetaaga yes buli wokwata ne Katonda n'engeri gy'aggondezaamu abantu b'oba oli nabo oluusi tebagonda lw'ebyo by'okoze ne bagonda olw'ekisa kyani olw'ekisa kya Katonda so akasente mukakole naye ate muweeko kubakola ki kuba tayina n'omuwa mutwalo ne wegiba ebiri oba olina kyokoze oba olina kyokyusizaamu kale waliwo omukyalo omu ali Saudi ayambako abaana ababeera batolose mu biyumba nga batayanga tebamanyi wakutandikira so bw'obeera ng'oli Saudi just embeera ekyuseemu nkubirako I will connect you kwoyo omuntu ali okuyambako abo abaana mu ngeri emu oba endala koza ne Simon ku kamera takumira mpira bana yakume mbere bulungi maraba Munna bizinesi tumbula bizinesi yo ng'olanga naffe wano ku Wonders Just ku ssente ntono ddala olw'ofuna obukadde n'obukadde wa bakasitoma mulimu ki gw'okola duulanga naffe tojja kwejjusa nkiddamu tojja kwejjusa okumanya ebisingawo tukubire ku nooti 755 57 44 18. Thank you for supporting Wonders Just. May the good Lord bless you abundantly. Subscribe, share and hit that bell for more truth videos.